okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabe wa 3ABN Telefina kubuuzaako enkyene ya leero. Weebale okulaba 3ABN Telefina. Weebale okugyagala. Weebale okugikeererako okutuusaako obubaka obw'omwoyo ng'olafuubanira okufuna eby'omubiri. Mukwano gwange, weebale n'okufaayo okufuna eby'omwoyo era okusoosowaza eby'omwoyo. Mu buli kintu kyonna kyonna Katonda asaanidde abeere nga yakwata ekifo ekisooka mu buli kyonna kye tukola, kubanga oyo yatuluŋŋamya, yatugeziwaza na buli mukisa gwonna kuva gy'ali, ate tazibira mukisa eri abo abamuwadde ekifo ekibereberye mu bulamu bwabwe. N'olwekyo kya nsonga okuzuukukiranga mu Mukama n'omubuuza nti wasuze otya taata? Weewaawo, nsanyuse okukulaba, nsanyuse ggwe wenna atulaba era naawe atuwuliriza obuwuliriza ng'okyali ku kitanda kyo. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Mukama waffe afaayo eri obulamu bwaffe, eri ebitu bye tuyitamu, eri ebyo byonna ebitusanyusa, eri ebitunyigiriza. Tukkirize bukkiriza atukulembera era atuluŋŋamye, tunaalaba emirembe n'obulagirizi bwe nga bwe biri eby'omuwendo ebinaatuleetera eddembe mu bulamu. Olunaku olwaleero olunaku lwa Sabbiiti. Sabbiiti ya Mukama waffe Yesu Kristo, lunaku lwa 21 z'ennaku z'omwezi, omwezi gwa Mugulansigo, March, omwaka 2026. Ekyokuyiga kyaffe ekyenkyene eya leero kiriko omutwe ogugamba nti okusinza. Katwebaze. Kitaffe omulungi atwagala, tweyanziza tweyanzeege, kubanga n'enkyene eya leero tuwadde omukisa okubeera abalamu. Olina ekigendererwa lwaki obulamu bwaffe bukyaliwo era bukyali mu nnyindo zaffe. Mukama kye tusaba otulage ekigendererwa ekyo, tutambulire mu buufu bw'ekigendererwa ekyo, tulyoke tufunire emmeeme zaffe ekiwummula eky'emirembe. Weebale Yesu kubanga otwagadde okutuwummuza, era tuwummuze ng'otuwa ekigambo kyo eky'amazima. Nga tugenda okuyiga ku kusinza, twagala tukuveemu nga tukutegedde, nga tukusinziza ddala mwoyo ne mu mazima. Omwoyo Mutukuvu kaatuluŋŋamye, erinnya lyo ligulumizibwe otenderezebwe ku bubwo Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abaagalwa, tugenda mu Zabbuli ey'ekikumi, essuula ey'okusatu, Zabbuli ey'ekikumi, olunya olwokusatu okutuusa ku lwokutaano. Omuwandiisi ono ayogera ebigambo bino nga biwandiikibwa. Mumanye nga Mukama ye Katonda, oyo ye yatutonda. Naffe tuli babe, tuli bantu be, era endiga ez'omu ddundiro lye. Muyingire mu miryango gye n'okwebaza, ne mu mpya ze n'okutendereza. Mumwebaze, mukuze erinnya lye, kubanga Mukama mulungi. Okusaasira kwe
kwa lubeerera n'obwesigwa bwe bwa mirembe gyonna. Zabbuli ey'ekikumi essula olunyiriri lwa 3 okutuusa ku lwokutaano. Engeri y'okusinza okumu tekkirizibwa eri Katonda. Wadde okimanyi nti waliwo engeri etakkirizibwa ey'okusinza Katonda gy'atakkiriza? Okusooka, okusinza ebifaananyi kwagaanibwa mu ndagaano enkadde. Okusinza ebifaananyi Katonda yakissaako nti kya muzizo mu maaso ge era yakugaana. Engeri y'okusinza endala eyagaanibwa kwe kulemererwa okuwa Katonda ettendo erimusaanira. Kino kyekyalingawo mu biro bya Malaki. Abayudaaya lwe baawangayo ekitono okusinga okuwaayo ekisinga obunene eri Katonda. N'ekisemba bwe yali mu lukiiko lw'e Aleyopaago, Pawulo yalaba ekyoto kya Katonda atategeerwa. Bino nno bifumbekedde nnyo mu buwangwa bwaffe mukwano. Abantu balina bakatonda bangi boyinza okwogerako nga balubaale, naye basoosowaza nnyo abo balubaale abataatonda naggulu n'ansi. Abamu baalina bantu baazira baabwe naye ne bafa, naye abantu ne basigala nga bakyabasoosowaza mu bulamu bwabwe. Abandi basinza emyoyo egyagwa egy'abamalayika abaagwa, ne bagituuma amannya Mukasa, Ddungu, Nnende, byonna ebyo, Nagadya, Namirembe, naye ne beerabira Katonda eyatonda eggulu n'ensi era afaayo eri obulamu bwabwe. Omwagalwa, kyannaku, eno y'embeera Pawulo yennyini gye yasanga ng'alaba ebyoto bingi eby'abalubaale, naye n'asanga ekyoto ekiwandiikiddwako nti Katonda atategeerwa. Okusinza okufaananako nga kuno tekukkirizibwa eri Katonda. Era Pawulo yavumirira obutamanya buno obw'okusinza, obutafaanana engeri zino ezitakkirizibwa ez'okusinza Katonda. Zabbuli ey'ekikumi ewa ekifaananyi ky'okusinza okukkirizibwa mu maaso ga Katonda, era okwanukula ani, ngeri ki na lwaki okusinza. Ebibuuzo bino tugenda kubiraba era bigenda kuddibwamu. Ekisooka, ani agwanidde okusinzibwa era ngeri ki kyetugwanidde okumusinzaamu, na lwaki okusinza oba okumusinza. Katwetegereze okusooka, ani asaanidde okusinzibwa? Tusaanye okusinza oyo Katonda eyatutonda. Bakatonda abalala bonna oba balubaale tebaatonda, si batonzi. N'ekitiibwa eky'okubagamba nti bakatonda tekibagwanidde, kubanga ekitiibwa ekyo kiweebwa oyo yekka eyatonda, okusookera ddala eyatonda ggwe nange, eyatutonda ffenna, naye ye yatonda eggulu n'ensi. N'olwekyo ye yekka Katonda, era kubanga ye mutonzi. Oyo eyatutonda ye yekka asaanidde okusinzibwa. Katonda ye yatutonda mu kifaananyi kye. Tetuteekwa kusinza butonde omutonzi. Tetuteekwa kusinza butonde omutonzi ye asaanye okusinzibwa. Abasinza emiti, abasinza ensozi, abasinza abantu, abasinza emigga, abasinza
obuntu bwe bajje oba ku empologoma na biki ebyo byonna mukwano tetugwanidde kubisinza kubanga bitonde naye tugwanidde okusinza omutonzi w'ebitonde ebyo ye Katonda eyatutonda mu kifaananyi kye. Ekyokubiri, tusaanye kusinza tutya? Tusaanye okusinza nga tugulumiza oyo eyatutonda. Twatondebwa Katonda okusanyusa Katonda. Twatondebwa Katonda olw'okusanyusa Katonda. Abantu bangi balina engeri z'okusinza ez'enjawulo. Ezimu zaggwa nako ku mulembe. Eriyo abatunula mu direction emu nga basinza. Abandi balina okugenda ku kifo wali wennyini okusinza. Abalala bo balina okubaako bye balina okukola okusobola okuba nga basinza. Naye bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza olwaleero. Tusaanye okusinza nga tugulumiza oyo eyatutonda. Twatondebwa Katonda okusanyusa Katonda. Twatondebwa ye era tugwanidde kusanyusa ye. Tulina okukola ebyo ebimusanyusa. Ebimusanyusa bye biruwa? Byebyo bye yalagira. N'agamba nti alina omukisa oyo akola eby'ensonga era eby'obutuukirivu. Sabbiiti ya Katonda bwe tugenda okusinza Mukama ku sabbiiti ye kimusanyusa. Bwe tubeera ku mirimu gyaffe nga tumugulumiza nga tumutendereza nga buli wamu tumwogerako kimusanyusa. Kubanga tuba twolesa obulungi bwe eri abalala nabo balyoke balege ku bulungi bwe singa baba beegombye okusinza kwaffe. Okusinza okukkirizibwa mu maaso ga Katonda kweko okusinza okumuwa ebimugwanidde awatali kwerowoozaako n'okumugulumiza awatali kuswala. Ekyokusatu, agambye nti olw'ekyo Katonda yeemalirira, teyeetaaga kusinza kwaffe naye ayagala tumusinze. Tulage okwagala kwaffe eri ye nga tumusinza. Nti bwe tuba tumusinza si lwakuba nti ayagala nnyo, naye kubanga tuba twolesa okwagala kwaffe gy'ali mu kusinza. Abaagalwa, lowoozaamu, ani gw'osinza? Omusinza otya? Oba osaanidde kumusinza otya? Era lwaki osaanidde okumusinza? Atugambye nti okulaga okwagala kwaffe eri ye. Mukama ayagala twolese okwagala kwaffe gy'ali mu kumusinza. Essaala yange enkyene eya leero kebeere bweti mukwano. Kitaffe ow'ekisa ekingi, oli mulungi wa kwagala era omwesigwa. Gwe wekka gw'osaanidde okusinzibwa. Tusonyiwe okukusinza mu ngeri etasaana. Nyamba nkusinze olwaleero mu mwoyo ne mu mazima. Mu linnya lya Yesu Kristo, amiina. Nkwagaliza obulungi bwa Katonda mukwano mwagalwa. Ng'ofuluma okugenda ku byonna by'ogenda okukola, Katonda atuyita tumusinze mu mwoyo ne mu mazima. Ayagala tumutendereze, tumuwe ekitiibwa kubanga erinnya lye
ligwanira ekitiibwa kubanga ye mutonzi waffe. Mukama abeere nammwe. Sabbiiti ennungi. Mubeere bulungi. Mbaagaliza okusinza okulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.